Mbalamusiza nnyo abaganda bange abali ku the updates online page. Mwebale kubaako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda mu ggwanga. Sharing ayita muno mawulire ge tulinawo si gasanyu, mawulire ga nnaku nnyo, mawulire mabi nnyo, mawulire ga ntiisa olw'effujjo Sipapa lyagenda akola ku kitebe kyaffe ekya Edikota e Kamwokya. Era ne leero azinduukiriza ekitebe kyaffe ekya People Power nga mukama waffe principal naye abaddemu munda. Sipapa n'akola effujjo eritabangawo n'akuba n'amasasi. Era stray bullets zikutte abaana baffe batwaliddwa malwaliro nga biwala ttaka. Stray bullets zibakutte. Naye twewuunya police ezaawo yeebuzaabuza ate nga yemuwadde protection. Sipapa nadduka. Naye poliisi egaye temanyi kati Sipapa waali. Mu kiseera kino Sipapa poliisi wema mugamba nti temanyi waali, ali ku Kyengo wali Emmengo. Poliisi egamba temanyi Sipapa waali. Mu kiseera kino Sipapa ali ku Kyengo. Bw'otuuka Emmengo ku CBS, bw'otuuka Emmengo kukyambuka ku CBS, awe wali engoma za Mutandao ku roundabout waliwo kampani bagiyita Kyengo. Sipapa waali kati wema mugamba nti temanyi waali kati awaliwo poliisi ya Odi Kampala, waliwo ka police station yawe nyini ku Kyengo. Bwe mbanga mugamba nti Sipapa mumunoonya temumulaba mbadde mwagala namukwata, mugenda ku Kyengo waali kati mumukwate. Bwe mbanga temulina intentions ndala, bwe kibanga Sipapa temudiringa naye, ali ku Kyengo katikati. Ali ku Kyengo katikati, ku Kyengo wali Emmengo ku round about awo Sipapa waali kati. Essaawa eno waali mugendeewo mu mukwate, nati mugende munonya temulaba, mugendeewo mu mukwate. Bwe mumanga temulina intentions ndala, bwe mumanga Sipapa temukwatagana naye. Sipapa n'agenda ku Edikota ogwo mulundi gwakubiri ng'akuba amasasi. Nakuba abaana baffe, ne luli yakuba abaana baffe, poliisi era ne yeebuzaabuza n'egamba enonya Sipapa tamulaba. Olwero bwakubya amasasi, patulo ezze ebaddemu omusajja gwe bayita commandant w'ebikwekweto Nyanzi. Bwetuusaawo emuwadde buwi protection. Sipapa n'adduka. Okumanya Sipapa mujozi bw'abadde adduka ng'avaawo agendedde na ku live. Sebo ye munene takwatwako. Ye munene takwatwako, avudde awo Sipapa ng'alina ku live. Agenda yedigirira, agenda yechakalira, agamba mukole kyonna kye mwagala temunsobola, nze order from above yendagiro kola ebyo. Sebo ye munene takwatwako, najja n'akuba amasasi in broad daylight gensi yonna eraba. Stray bullets zikutte abaana bafaawo abadde ku gate. Naye ng'ogwo mulundi gwakubiri mu mazima ga Katonda mugulu abali ku the updates online page. Ne mu kiseera kino Sipapa poliisi omugamba nti mwagala Sipapa awali ali awo ku Kyengo, mugendeewo mu musene. Bwe mbanga mugamba nti mumunoonya mwagala mukwata, ebyo tukimanyi mutubuzaabuza bubuzaabuza. Tukimanyi mutubuzaabuza bubuzaabuza because wali mutegeddewo ne lwaki temugendawo ne mumukwata. Bwe kibanga poliisi egamba nti yemunoonya ku kikolwa kyakoze e Kamwokya n'akuba abantu baffe amasasi. Sipapa tumanyi intention ye ayagala kutuusa ku principal waffe Lutalo. Tukimanyi intention ya Sipapa kwagala kusaanyawo principal amutuuseeko obulabe. Eyo mission eyaweebwa Sipapa. Naye Sipapa nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu. Nkulayirira musharingira live video eno njagala etuke ku Sipapa. Musharingira live video eno Mr. Update amaziga gagala kumpitamu njagala etuke ku Sipapa. Agamaanyi gokozesa kitatta yali agayina emirundi 4. Yali agayina emirundi 4. Naye Sipapa ebikolwa byo n'ebigendererwa byo tetugenda kuzikiza. Poliisi bwe muba mugamba Sipapa simwe mu mutuma byakola nga ne gavumenti egamba tebimanyi, lwaki temukwata? Mu kiseera kino wali ku Kyengo Emmengo tandaba na kuvaawo obwedda alina live.
waliwo tiimu enkubidde ne ngamba Segirinya sipapa wuno wano ku Kyenge Mengo n'okupaakinga apaakinze era obwedda alinaawo ng'alina ku live kweganga era omuntu omujozi bw'abeera ngera omuntu omujozi bw'abeera. Nolwekyo mbabuulira mazima luno lutawo tulina okubeera nga tululwana kati. Bano abasajja baagala kutuusa ku principal waffe bulabe, baagala kutuusa ku principal waffe bulabe nga bayita mu sipapa because guno omulundi gwakubiri. Guno omulundi gwakubiri nga sipapa ajja n'akolaawo obulabe. Era eyo embeera etandise okukolebwawo kw'edikoota yaffe ffe unya poliisi n'okutuusa kati n'omulundi ogwasooka poliisi twalinda Enanga abeeko statement yonna gy'akola Enanga tayogeranga yadde n'olunaku n'olumu. Naye sipapa atambula n'abasajja abakubi b'ennyondo atambula ne bakifeesi nga bakutte emitayimbwa bakutte ennyondo bakutte emmundu. Naye sipapa takwatibwako, sipapa atakwatibwako wankula ki yali order from ye ali untouchable. Sipapa ali untouchable nti yetakwatibwako bwako emmundu eyazimuwaani ani yawa sipapa emmundu. Sipapa musirikale, sipapa ali kulanka kimutubulire sipapa lanka gyaliko. Njagala mutubulire sipapa ali kulanka kyatukogenda ku edikoota yaffe Kamwokya akuba amasasi lanka ki sipapa gyaliko twagala tumanye lanka kwali tumanye sipapa Major General sipapa kapiteeni sipapa General ali kulanka ki twagala tutegeere sipapa ali kulanka ki gye twagala okumanya lanka ki gyaliko tumanye tudiringa na General tudiringa na kapiteeni tudiringa na wa LDU tudiringa na wachi we SFC sipapa ali kulanka ki ekyo kyenjagala okumanya Mr. Update. Lwaki mutusomooza bwonyigiriza nnyindo gireeta omusaayi omusajja najja n'emmundu mu basiviliani mu bantu abali e Kamwokya bakola emirimu gyabwe n'akuba amasasi guno mulundi gwakubiri ye yatulumba najje Kamwokya najje Kamwokya najje Kamwokya bwe tukakalabiza emirimu gyaffe egy'ekibiina najje Kamwokya n'akola effujjo n'etakwatwako tagambwako najja n'akola n'atambula n'agenda najja n'akuba n'atambula n'agenda. Prevention is better than cure. Mulinda sipapa amale kutta bantu baffe Kamwokya, mulinda sipapa amale kuba principal waffe masasi, poliisi kye mulinda Enanga kyolinda ngogo mulundi gwakubiri mulundi ogwasookera yajja n'akolaawo effujjo nakati akomyewo akubye amasasi akubye geeti agiyuzizaamu bibiri. Celebrities nezikwata n'abaana baffe mu kiseera kino bali mu ddwaliro. Sipapa akola ngaani? Mr. Update twagala kumanya lanka ya sipapa akola ngaani? Omuntu atambula n'abasirikale, omuntu atambula n'abakifeesi n'emmundu oluguudo ye talina traffic jam tamukwata. Abagundi abagundi abatrafiki bo bamuva nako bo basirika busirisi bwayagala n'akuba empi bwayagala n'ajoga. Sipapa ali kulanka ki? Major General sipapa General mutubulire lanka sipapa kwali atukana okubeera nga atambula n'emmundu atandika n'okukuba abantu baffe amasasi in broad daylight ensi yonna eraba emisana tuku tazze kiro azze misana nga ne principal waffe mwali bambi musajja wattu ali mukola nteekateeka okulaba nga ekibiina tutambuza emirimu gyakyo. Sipapa ani ataani awa sipapa information ti principal wajja because buli lwajjaawo principal abaamu buli lwajjaawo principal abaamu. Kitegeeza poliisi eve waka ng'erondoola principal waffe bw'ayingiraawo n'esindika sipapa because nauli era yakuba amasasi era principal yaliwo nerera akubye amasasi era principal nga mwali ate nga weewunye principal ennaku ezimu awo tatera kubeerawo abeera ate mu activities ndala abeera mirimu mirala. Naye sipapa buli lwajjaawo kitegeeza nti ekiriwo mission yakwagala kutuusa ku principal waffe bulabe. Mr. Update ndi mukambwe nnyo ku musajja ayitibwa sipapa. Banange musharingera live video eno mwenno mulundi gumu nga bwe muliko. Twetaaga etuka ku sabiti muzeyi, twetaaga live video eno etuka kwochola, twetaaga live video eno etuke ku Bosco, twetaaga etuka ku ba minister, njagala video eno etuka ku ba MP, njagala video eno etuka ku mukyale Beka Kadaga.
nti sipapa afuuse tabu mu ggwanga Uganda takwatwako tayogerwako yakola kyayagala emundu n'atambula nazo emundu bagimuwera ku ground ki sipapa okubeera nga alina abasirikale abali muleeya batambula nabo Monday to Sunday abeera n'abasirikale ground sipapa go bamuwere mundu banange mushayalingira ivu video eno mbegayiridde tuyina okubeera nga twerwanako mbabuulira mazima kubanga principal waffe bagenda mutuusaako obulabe tutandiko kaaba ba Mr. Update bagenda tuusa ku principal waffe obulabe banange mbabuulira bino mulabanga ebyokusaaga but this is serious because eno second attempt yasooka najja dda era nakuba amasasi guno akomyewo omulundi gwakubiri ne buli lwajja nakuba amasasi poliisi nejja neyeebuzaabuza n'ebisosonkole duli twabikuŋŋaanya ne tugaba poliisi katujje tugirage ebisosonkole nti biibino osanga neetandikirawo nekwata sipapa ebisosonkole nga bebakozesanga obujulizi poliisi nejja nekwata ebisosonkole n'ebitwala netereka buli bwakuba nga poliisi ejja luvannyuma nga amaliriza ng'emutangiraawo nga sipapa adduka agenda buli lwakuba poliisi ebeera ku bulinzi wali because mission maze okukitegeera ne poliisi eba egimanyiiko kuba buli lwakuba poliisi nga gyemuwa security nga adduka buli lwakuba poliisi nga gyemuwa security nga adduka bwe mba temumanyiiko security muwa yaki amasasi gakuba lwaki temuyita ne mbuuza n'abeera nsalebo amasasi ago gakuba agakubangaani sipapa akolanga ni mu security y'eggwanga Uganda mutubuulire bwaba wa SFC tumanye tudiringa ne sipapa wa SFC bwaba wa military tumanye tudiringa ne sipapa owa military bwaba wa maje tumanye tudiringa ne sipapa owa maje naye ebyo beranga ajjawo nakuba amasasi olukedde ebyo tubikoye bannange tubikoye banange bino ebintu mulabanga ebyokusaaga bagala kusanyawo principal waffe mwe kye mutamanyi banange mbegayiridde abali ku the updates on 9 page intention ya kujjawo principal intention y'abasajja bano ya kusanyawo principal mbabuulira mazima kubanga wano we tuli kati tuli kale bwe tuli kaguwa omusajja yatidde nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kati amutidde mu kalu atandise kusindika basipapa ne bakifeesi bajje batuttire principal bannange bino biyinza birabanga ebyokusaaga eno second attempt era omusajja yajjaawo olwasooka era n'akuba poliisi nejja ne mu protectinga akomyewo ogwokubiri era akubye poliisi yennyini ye protectinze sipapa nadduka ate buli lwajja kuba amasasi mu gate gayita mu gate aba amanyibwa agakuba mu gate gajja kukwata ali munda nolwekyo mbabuulira mazima luno muyinza dutwalanga olw'okusaaga naye kino tuyina kirwanyisa kati ekya sipapa banange mushayalingira live video eno njagala etuke ku buli muntu yenna Sabiti Muzeeyi Ochola ebitongole bye byokwerinda mwenna mutubuulire sipapa akolangaani mu security organism era bwabanga musirikale wa maje wa military atatuuka atya okujja atandika buli budde nga jja nakuba amasasi ekamwoca buli budde najja nakuba amasasi ekamwoca ne tusirika bannange sipapa kikyayagala okutukola sipapa lwaki otutuusa ku kino twazza gwaki otubanja ki tukikuwe era kyovola bannanyiiga nnyo olunaku lwe yajja mu mikolo gya chairman Nyanzi n'awaayo obusente oyinza okusanga sipapa okwo kwatujogera era abamwesemberezako olwo mwankola bubi nnyo omusajja yajja mu mukolo gwa chairman Nyanzi mbw awaddeyo miliyoni 2 ne bamukkiriza n'ayingira nga mulimu ne principal waffe mu holo omwo ewali meeting ezo ezembaga bannange nanyiiga nnyo omusajja ani yamusembeza n'okutuuka okujja ayingira mu mikolo giri gye twalimu egya chairman Nyanzi egy'embaga n'atuuka najja n'aleeta ne miliyoni 2 can you imagine omusajja omutemu bw'atyo ne bamukkiriza n'ayingira n'awaayo mu miliyoni 2 ezo miliyoni 2 lwaki nze temwangamba Mr. Update nenzinoonya nenzibawa okusinga okuddira omusajja ng'oyo kwatumanyirira okwo kwatumanyirira kwezo miliyoni 2
Sipapa tubulire milioni zo bbiri zotumanyirirako bwoba ozaagala ezo ze watola ku mukolo Mr. Update ndirwadde zikuddiza kubanga tukooye buli budde najjaawo buli budde najjaawo buli budde najjaawo buli budde najjaawo ogiraawo ku gurawundi ziki Sipapa atufuukidde ekyambika bannange Sipapa atufuukidde ekyambika kubanga buli budde ajjaawo ne bakifeesi baŋŋamba olumu agira mu motoka eziri tented ezitamanyikiddwa n'abeeraawo n'apaakinga oba oyagala miliyoni zo bbiri kuba alina miliyoni mbwe bbiri ze yatoola simanya ku mukolo gwa Chairman Nyanzi osanga ze zimuleetaawo bannange kubanga neewunya omusajja kiki kyabaera anonaawo buli budde takwatibwa sebo yali untouchable takwatibwako takwatibwako ali untouchable Sipapa tebamukwata ye ajja n'akola effujjo n'agenda ajja n'akola effujjo n'agenda ajja n'akola effujjo n'agenda era nnoonyaawo omuntu oba kweganeewuunya because awo omuntu ayinza kumala gajja tasobola kumala gajja naye Sipapa alina ekimuli emabega Sipapa alina ekimubaakinga bannange kino ekintu muyinza okiraba ng'ekyokusaaga naye kino ekintu kinene nnyo muyinza okukiraba ng'ekyokusaaga mbabuulira mazima naye kino ekintu kinene mbabuulira temukiraba ng'ekyokusaaga tuve mu byokwogera obwogezi wano Mr. Update n'enkola live kino ekintu ino kinogera eddagala bwe kiba kyetaaga kugenda twekalakaase ffenna enaggulu kw'edikoota za poliisi nga tudimandinga Sipapa bamukwate ekyo Mr. Update ngenda kikulembera Sipapa akwatibwe abuuzibwe kiki kyatwagaza kuba kati era akubye abaana amasasi abaana bali mu malwaliro bapookya eryo essasi lyakubye situle bullets zikutta abaana baffe bali mu malwaliro bapookya ne buli budde ajjaawo noonoonyaawo agirawo ku gurawundi ziki Kipapa kikyotubanja tukikuddize okusinga okujja n'okubanga awo amasasi buli lukedde bannange mbabuulira mazima tulekeraawo okubeera nga twogera bwogezi tuveeyo tutandike okubeera nga tuteeka mu nkola because guno mulundi gwakubiri tomanya omulundi ogwokusatu lwana dda tomanya kinaddako kubanga balina bakifeesi batambula nabo balina emmundu tebalina bali muleeya sigamba nti ojja mmanya nti avudde mu kitongole gundi oba avudde mu kitongole gundi ofundako omuntu ng'ali mu uniform omanya nti tunaagamba poliisi nti abadde ayambadde uniform bweti naye ajja n'abantu bali muleeya omuntu owaleeya mubi nnyo mbabuulira mazima bali ku the updates on 9 page because buli ogani yonna eba emwegaana bwe babuuza abamagye nga bagamba si waffe yabadde mbyamagye bwe babuuza poliisi nga poliisi egamba si waffe yabadde mbya poliisi bwe babuuza abamilitale nga bagamba si waffe yabadde mbya militale bwe babuuza aba SFC nga nabo bagamba si waffe kati okukakana nga mubuliddwa omutuufu atuusizza ku muntu yiwamu obulabe nga bwe mulaba Kaweesi yafa abaamutta tewakwatibwa nga yadde omu ne mulaba Kirumira yafa abaamutta tewali yali akwatiddwa n'omu abasajja bano baagala tukwata wakyamu baagala kutuusa ku principal waffe bulabe bannange mbeegayiridde vidiyo eno mugishayalinge twerwaneko because twewuunya poliisi ne luli olwasooka lwe yakuba amasasi teyamuyita yadde omukozesa ka statement kale poliisi mwanditubuzaabuzizza ne mutugamba nti kajja akoleyo ka statement mwanditubuzaabuzizza ne yadde n'omuyita akole ka statement mwanditubuzaabuzizza ne mugamba baamuyise ku side headquarters n'agenda akole statement ne yadde okumuyita kyoba jangu okole ka statement tebamuyitanga n'okutuusa olwaleero era kyovulaba leero era akomyewo n'addamu n'akuba because ayina backup n'olwekyo tetugenda kukkiriza fujjo lya Sipapa kino mbabuulira mazima line fujjo tetugenda kulikkiriza
mbabulira mazima tuveyo twerwaneko bana Uganda tuwanike emikono tugambe enough is enough. Si papa akola ngani, si papa oli kulanka ki. Mr. Update njagala kumanya lanka ya si papa. Era tusaba omusajja gwe bayite Enanga omwogezi wa police lero vaayo otubulire si papa ali kulanka ki. Omwogezi wa majje vaayo otubulire si papa ali kulanka ki. Tumanye tudiringane si papa nga civilian oba tudiringane si papa ngo wa military oba wa majje oba wa police. Ne kati principal waffe ali mu danger mbabulira mazima. Principal waffe ali mu danger, ali mu liyo danger. Bwe kibanga omuntu asobola okujjawo nakuba amasasi natambula n'agenda natabaka mukwatako. Ate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu banange nkiddamu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu otugambye nnyo kuuma emirembe naye abasajja muno bagenda tutta. Honorable kyusa order, Honorable kyusa order. Otugambye nnyo kuuma emirembe buli budde n'otugamba mukuuma emirembe wayimba n'oluyimba olw'okukuuma emirembe. Honorable Kyagulanyi gwe embeera nesinga gw'ogitaddewo kubanga otugamba nnyo tukuuma emirembe naye Honorable buli w'otugamba tukuuma emirembe abasajja bagenda kutuusaako obulabe munnange. Honorable abasajja bagenda kutuusaako obulabe. Honorable kyusa order, Honorable kyusa order. Kubanga principal yatugamba mukuume eddembe Segirinya buli bakuba katero bakubya abaana munenga batya n'okugamba nti beerwaneko because principal yabagamba mukuume eddembe. Era kyovulaba akoze byakozaawo byonna tewali amukonyeeko n'atambula n'agenda kubanga abaana batambulira ku order ya president yatugamba nedda yadde batukola ebyo nemwe mubaleke. Ne president kisusse banange president kyusa order kisusse bagenda kutuusaako obulabe president. Nkwegayiridde president waffe kyusa order otugambye nnyo okuuma emirembe ne buli otugamba okuuma emirembe abasajja ne batujooga n'enkya ne bajooga banange enough is enough. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Abaana tebasobola kwerwanako because president abagamba mukuume eddembe. Oli ne waba kutankudde atya kuuma eddembe. Ne president abasajja batandise kujja na mundu batandise kujja na masasi ku headquarters zaffe. Buli tunakuuma eddembe nga bakuba singa ne sipapajja n'amanya nti bw'anaakuba abaana naye bajja kumuddiza osanga wanaabaawo enjawulo. Ne sipapa abeera nnyo ku programu za president ng'agamba kuuma eddembe bane mukuume eddembe. That's why sipapa akola ebyo byonna because akimanyi tewali ayinza yadde omusongamu olugalo because tutambulira ku order ya principal. Naye principal nkubulira buli lwotugamba okuuma eddembe munnange security ng'ekuggwako because abasajja bano kye baagala okukola kikambwe nnyo. Nolwekyo Mr. Update mpulira n'amaziga gaagala kumpitamu kubanga akabiriiti kaffe kokka ke tulina ye Kyagulanyi naye abasajja akabiriiti baagala kajjawo. Bananga abasajja baagala kujjawo kabiriiti ke tulina. Bananga akabiriiti kaffe abasajja baagala kazikiza. Abasajja baagala tuzikiriza kabiriiti nga ne 2023 tannatuuka. Bannange twerwaneko banna Uganda. Enough is enough. Poliisi webeegaanyo tuyamba, amagye gagaanyo tuyamba. Bannaye kati ffe tukole tutya. Ke kabiriiti kafaako ke tulina kokka ke tusigazza akabiriiti ka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abasajja baagala kukazikiza bannange. Nolwekyo enough is enough. Tuguminkirize ekimala bannange naye kati naffe twekyaye principal bagenda kutuusaako obulabe nga gw'otugamba kuuma ddembe nga gw'otugamba mukuume eddembe. Ne mu mazima ga Katonda omusajja n'amala okukola obulabe obwo bwonna bw'abadde avaawo agendedde na ku live si papa n'agenda nga agenze yeewaana amaze okukola obulabe bwe bwakoze avudde awo nga seba ali ku live agenda atambula nga ali ku live ng'agenda yeeyagala mu mazima ga Katonda mu ggulu. Ne ngamba nti lino ly'ejjoogo lye tulimu mu ggwanga Uganda. Lino ly'ejjoogo lye tulimu mu ggwanga Uganda. Omusajja n'amala n'akuba abantu waffe amasasi n'amala n'ateekako live n'agamba nti nzuuno mmaze okukuba n'avaawo ng'agenda yeewaana si papa.
so bwakubye n'avaawo n'ate njatatera nakola si papa mutero mulaba ku live ng'akola zi live tatera kola zi live si papa tatera naye leero sebo bwakubye n'amala n'akwata essimu ye n'abakakawala awo kagiwa kagende nga kakwata live amaze missioni ali mu kibuga seba agenda atiguka agenda atambula era bwavudde awo asibidde wali ku kyengo nakati wakyali nakati akyali awo ali mu kwewaamu mbw atumize ennyama awo ali mu kulya agambye ate akyalumba amazima ga Katonda mu ggulu agambye akyalumba abamawulire nga bagenda bamugoberera bagenda bamukubira enduulu si papa waffe wuuyo si papa nkubuulira mazima agamaanyi g'okozesa abasajja bangi baagalina abasajja bayina amaanyi ng'ago g'okozesa si papa naye olwaliro abasajja abo baliwa bosika ayinza okwewaanya olwaleero nagamba agenda kuwa security naye si papa ensi eno ng'ekyuse osobola okunoonya woddukira ne wabula nze nkubuulira mazima osobola okunoonya si papa woddukira ne wabula gw'osaagana ensi eno nzibu nnyo emirembe gino gye mulaba ngalo noonoonya woddukira si papa ne wabula nga buli omu akulinako obusungu gwegenda mu maaso n'okukola effujjo lyo nojja n'okuba amasasi wiiki ewedde biba tebinaba nakuggwa noddamu n'okomawo ogwokubiri n'ogamba kaŋŋende mbaddemu kwegaffe tufuukidde ddala basiru si papa otufuulidde ddala basiru buli budde ssebo najja n'akuba sebo kati awo sebo fe watuusiza banange mu sharinga live video eno mwenna abagiriko omulundi gumu sharinga live video eno njagala etuuka ku buli muntu yenna abantu bategeere nti enough is enough twekyaye mbabuulira mazima kubanga principal waffe takyali safe buli ennaku gye zeeyongera okubeera ng'agenda ku baloti n'obulabe bwe yeeyongera obbubaamu kubanga weewuunye si papa omwezi tegunnaba nakuwera wiiki ewedde yajja n'akuba ne leero akomyewo era n'akuba naye poliisi buli lwejja tenyega ng'etambula egenda enanga yadde okukolayo ka statement konna naye abamawulire bagenda bawaana muwaane sebo si papa gwasinga sebo si papa gwaliko oli untouchable si papa gwasinga kyovula Mr. Update nasoma mawulire naye nagaano ga practicing sisobola kutoleratinga nonsense I'm telling you bagenda bamuwaana era mu abamawulire mutuleetedde obuzibu ennyo ku musajja ayitibwa si papa ekifo ky'okugjayo ebikolwa bye buli omukola zi live buli omuvaayo nga munnyonnyola muba muwaane omugagga si papa agabye ssente omugagga si papa kati ojja labangula eggulo bagamba omugagga si papa agenze n'akuba amasasi ekamwokya ne wabaawo n'akijubisaawo babaamu nga 2-3 bamodoleeta oyo si papa bw'atyo ye emmundu yeekoleranga bw'ayagala anti muna ebyo ebimunyumira abamawulire byebimunyumira ng'olengera yawo abajubisa byebimunyumira si papa waffe si papa emmundu sebo yagikozesanga bw'ayagala si papa ani yamuwa emmundu yagijjawa si papa emmundu yagifunira ku gurawundi ki akolanga ani fe mutubuulire manye nti bwensanga si papa mba nsanze Major General bwensanga si papa mba nsanze oba kwegamba mutubuulire ali mu kitiiki nze manye nti buli lwe musanga mba nsanze omuntu alina lanka gyaliko mu security organize awo tujja kumanya gwe omuntu gwe tudiiringa naye si papa bwabanga talina lanka yonna gyaliko emmundu abeera naye atya n'atambula ne bakifeesi abantu babeera nabo abalina emmundu bali muleeya tekuli muntu yenna ali mu uniform ku si papa abantu batambula nabo bonna batambula naye nga bali muleeya omanyi omuntu ali muleeya teri muntu ali deadire nga muntu ali muleeya because ajanga civilian mulowooza ali part of us kumbe ayina ebigendererwa bye byajjiddeko muntu ali muleeya ali mubi nnyo aba mubi nnyo era kati nsaba banaye security ya okwedikota eddemu enywere buto omuntu mumwaze mumufuuze yenna okulaba nga ayingirawo nga talina yadde ekintu n'ekimu mbabuulira mazima
mbabulira mazima omuntu okuyingira okwedikota yaffe oba sagirinya kujja mu ngato muzimugisemu mumukebere yenna temubaako muntu yenna gwe mutaatira kyatono tumumanyi atono sagirinya waffe wawano nedda ne sagirinya mumwaze mumukebere okulanga tayira na kantu konna because omuntu agenda okutuusa ku principal waffe obulabe era agenda kujjanga muntu waffe atuuse ku principal waffe obulabe kati si papa bwabanga ayina bakifeesi batambula nabo bayine mundu bali muleya kifeesi agenda kujja ayingirawo nga ayina pisto ng'ali muleya mulowooze muntu waffe muwagizi waffe ng'ataddeko n'enkofiira ya people power kumbe mutemu nolwekyo security yawo kati ekyukemu oba omuntu mumumanyi oba temumumanyi buli muntu yenna ayazibwe segirinya jamu engato tukebere bulungi ensawo zifunyulule munkwate mu kiwato munkebere because nagenda okutuusaawo obulabe agenda kujja nga ali muleya nga ali atufaanana nga ayambadde enkofiira ng'eyaffe kumbe kifeesi kati mpulidde waliwo gurupu gye bapanze bagenda giwa enkofiira zaffe eyambale ne ovulo zaffe ebere mu Kampala nga bagenda banyakula amasimu g'abantu bagenda bagwa mu maduuka g'abantu bababba batandika okuvumaganya ekifaananyi kya people power eyo tiimu era nayo mugyetegekere si papa baŋŋambye yagikulira bagenda kuwa abaana ovulo zaffe eza people power bazambale babawe n'enkofiira bajje mu kibuga nga bagenda banyakula ku bantu essimu bababbako ssente babanyakulako essimu bababbako essente babakuba bagambe nti mulaba people power mula abantu bemwagala okuleeta mbuyinza eyo missioni nayo weeri era yakwasiddwa si papa banange sharing live video eno ekyo we mukirabira mu kibuga mumanye bani abali behind emabega w'ekintu ekyo babatungidde da uniform zaffe za people power myufu n'enkofiira yaffe bagenda kujja mu kibuga nga bambadde nga ffe bataddeko enkofiira ng'eya Mr. Update bakole fujjo lyonna basse endabirwamu z'abantu basange omuntu mu jjaamu endabirwamu ye bajaase nga bambadde nga Mr. Update abantu batandika okugamba bano betugenda ow'obuyinza bano betugenda ow'obuyinza ekyo ekifaananyi era sipapa yali mu mission eyo mbabuulira abali ku the Updates online page bagenda kujjanga ne mu traffic jam ng'ayambadde enkofiira ya people power ali mu ovulo ajje n'ennyondo akone endabirwamu yo bakubbe bagambe people power mulala kyekola bavuka people power twabagamba babbi baagala kutta kifaananyi kyaffe because abantu bonna batukkiririzaamu nti tugenda kwambala engule kati batandise okukola effujjo lyabwe batandise okufumba kino na kiri bannange twebeereremu era mu kibuga bwe mulaba omuntu yenna akunyakuddeko essimu ng'ayambadde nga ffe si muntu waffe mbegayiridde si buli muntu nti ayambala engoye zaffe eza people power aba muwagizi waffe kino nkiddamu si buli muntu yenna nti ayambala enkofiira aba muwagizi wa people power kino kyambalo buli muntu yenna asobola ogenda n'akitungisa eno enkofiira buli muntu yenna asobola ogenda n'agikozesa n'olwekyo bwe mulaba omuntu yenna akola effujjo ng'ayagala okutta ekifaananyi kya people power oyo mumwetegekere mumanye is not part of us ffe enkola eyaffe si yafujjo kyovola ne principal waffe abeera atugamba mukuume eddembe ayina ensonga lwaki ekyo akyogera ayina ensonga lwaki ekyo akyogera n'olwekyo eyo missioni nayo weeri bano abasajja tebatudde baagala kutandika kuvumaganya people power batandika okuddira bambale uniform zaffe n'enkofiira bagende embyalo babba amatooke g'abantu babba embuzi z'abantu bwe bamala okubba amatooke g'abantu mu lusuku nga balekawo enkofiira awo watemye ettooke wennyini ng'alekawo enkofiira kano mukawulirize nako bakampadde Mr. Update bannange muwulirize ekintu kino mwe abali mbyalo bw'oba olina maama wo ali mu kyalo maama wo tamanyi kigenda mu maaso mubuuse waliwo missioni eriwo eti Mr. Update mbadde neetegese update eno giba wakiro naye kangibawe kati waliwo missioni eriwo n'ogenda mbyalo nga babba ettooke ly'omuntu we batemye ettooke ne balitwala nga balekawo enkofiira yaffe eya people power nga bagisuula awo kati nga abantu nga bajja enkya nga bagamba ababbi amatooke ndowooza bwe baabagobye enkofiira n'egwa nga bagamba aba people power be batubbira amatooke bagenda kujja babba embuzi zo bamala okubbira embuzi awo ku mulyango basuulewo enkofiira eya people power kati gwe bojja kumakya ogambe kale laba embuzi zange ndowooza waliwo ekyamukanze nadduka enkofiira n'egwa muwulira amagezi ge batandise okukola
waliwo ekyamukanze enkofiira ndooza neekola ki neegwa kumbe bo be babikoze bennyini lyefujjo kati lye batandise bannange tulina okubeera nga twerwanako. Enough is enough. Enough is enough. Baagala genda mu kyalo bakole fujjo lyonna nga bambadde engoye zaffe bakole fujjo bavumaganye people power. Abantu b'ekyalo mbo batukyawe ke kakodyo kati akaliwo mbeegayiridde eyo embeera mugyetegekere gye baagala kati okuzzaako. Mwabali mu kibuga bagenda banyakulako amasimu naye ezino engoye era yazitungisiza yesipapa n'enkofiira n'agenda ng'abigabira abayaaye be baabeera nabyo baagala kuvumaganya kifaananyi kya people power both mu kyalo ne mu kibuga. Yembeera kati egenda okuddako nga bajja mu kiralo kyo ne babba ente ne basuulamu enkofiira emyufu ne batambula ne bagenda. Kati gwe bw'ojja ku makya ng'ogamba ababbi ndowooza waliwo ekyabakanze nga babba ente yange enkofiira neegwa. Kati gwe ekifaananyi kyofuna ng'ogamba mulaba people power mbala bali ababbi mulaba people power mwe bali ababbi baagala kutta reputation yaffe because mu byalo tufunzizzaayo nnyo. Mwai Museveni atidde kati atandise kuleeta bugurupu obw'ekiyaaye atandise okuleeta bugurupu obw'ekiyaaye. Eyo information abagimpadde bali munda nnyo waliwo ankubidde nange Mr. Update kola live abantu obabuulire kiki ekigenda okuddako. Information is power. Bannange mbeegayiridde musharinge information eno abantu bo mu byalo batuukeko. Waliwo olukwe olw'okwagala okutta ekifaananyi kya people power because people power batumanyi tuli baddembe bakimanyi nti tubatwala batandise kati okukola effujjo lyabwe bonoone ekifaananyi kyaffe. Nolwekyo mbeegayiridde ne sekwegayirira live eno mugisharinge mwenna abagiriko njagala information etuke ku buli muntu yenna. Ye mission kati eriwo. Ye mission eriwo ya kwagala kutta kifaananyi kyaffe. Ye mission eriwo. Mbeegayiridde abali ku the updates online page. Enkofiira bazikozesezza nnyingi nnyo era mutandika okugenderera. Omuntu ayambadde enkofiira yaffe talina kukola fujjo. Omuntu ayambala enkofiira yaffe n'akola effujjo taba part of us. Ffe enkofiira yaffe tugiwa ekitiibwa. Ovulo yaffe tugiwa ekitiibwa. Omuntu bw'ajjanga ali mu nkofiira n'akunyakulako essimu abo manya tiimu ya Sipapa. Eyo tiimu ya Sipapa era ge mawulire kati ge tulina abali ku the updates online page. Mulabe oluggi bakubye amasasi kambi batere byonna mu birabe. Oluggi lwaffe balukubye essasi eryo essasi singa liyise muntu mumanye ekibale kigenda okuddirira. Mumanye ekibale kigenda okuddirira. Kambatere ebifaananyi nga Sipapa ali ku siini awo wennyini ekamwokya. Anti bulijjo bagamba bwe tubagamba nga bagamba tannabeerawokko kambi batereyo mu birabe ng'ali awo wennyini. Tegwali kwegaana ku luno bulijjo weegaana n'ogamba sinnalinnyawo. Bibino ebifaananyi kambi batereyo byonna mu birabe n'amasasi wegayise wonna mulabewo. So abasajja yembeera kati gye bataddewo abantu baffe bane mulina okwebeereramu. Bw'obeera mu jam omuntu n'akunyakulako essimu oyo tali part of us. Ffe tetuli bakozi ba ffujjo. People power tuli bantu ba mirembe. Naye kinnumye ye Sipapa okumala okukola effujjo n'avaawo nga yeewaana. Avuddeawo nga yeewaana. Tatera nakola live naye leero akoze ne live ssebo. Akoze ne live Sipapa. Akoze ne live. Akoze ne live. Nolwekyo bwe kibanga kisoboka baleeti zaffe nazo tuziteekako futures ezizaawula ku baleetisi endala. Era ekyo kati kyenteesa Mr. Update baleetisi zaffe tuziteekeko futures ezizaawula ku baleetisi endala. Kamba omuvubuka bambi yakubiddwa amasasi ebifaananyi bye kambi bateereyo. Ebifaananyi bya muganda waffe akubiddwa amasasi kambi bateereyo. Ebifaananyi bya muganda waffe gwe bakubye amasasi nabyo kambi bateereyo. Mugende ku page mu mulabe omwana gwe bakubye amasasi. Mugende mu mulabe omwana Sipapa gwakubye amasasi. Mugende ku page. Mugende ku page wuyo mubateereddeyo. Omwana Sipapa gwakubye amasasi.
ebifaananyi mbibateereddeyo omwana waffe wa People Power Sipapa gwakubya amasasi mugendeko ku page mu mulabe bannange enough is enough. Enough is enough. Tukaabye naye kati kyekiseera twerwaneko mbabuulira mazima. Omwana gwakubya amasasi wuyo mubateereddeyo mukebereyo bambi mu mulabe kasajja kattu embeera gye kalimu. Mugende mukebereyo ebifaananyi mbibateereddeyo mu birabe omwana Sipapa gwakubya amasasi mulabe embeera gy'alimu musajja wattu. Nolwekyo mbabuulira mazima twebeereremu bano abasajja akalwe bakatidde ate batandise kati kuyiiya bikolwa bya ffujjo okulaba nga batta reputation eya People Power kyetutagenda kukkiriza. Mulabe omwana gwakubya amasasi situle bullet emukutte ku mutwe. Situle bullet emukutte ku mutwe. Ebifaananyi byo mbibateereddeyo mu bisharinge njagala bituuke ku buli muntu yenna. Bannange share this video. Video no mugisharinge. Enough is enough. Bwoba tosharinga nku video ya Mr. Update lero gisharingeko kubanga kino ekiguddewo ate embeera nzibu nnyo. Omwana gwe bakubye bambi tali mu mbeera nnungi era njagala genda kulaba ng'ate asobola okubeera ng'afuna medication ennungi. Nolwekyo kyensaba bannange twerwaneko. Omwana gwe bakubye amasasi bambi musajja atuukuba waaki. Laba musajja wattu bambi mukwano gwange omuvubuka ono abaddeawo ku gate wuuyo mulabe embeera gy'alimu atiirika butiiriise musaayi. Naye nga Sipapa lwaki effujjo lino lyonna lyokola lwaki olikola? Twakusobyaki kiki otubanja tukikuwe emirembe abatalina yadde omutawaana ate ekisinga okuluma ye yajja kitebe kyaffe ssebo. Waliwo gamba nti omuntu mumusanzeeyo ng'alina gy'ali ssebo ye aveewuwe ne yeesitula najja n'agamba kati ngenze kulumba. Can you imagine? Mumbulire oba network eteredde. Mumbulire oba network eteredde. Mr. Update njagala genda kukwasaganya mwana ono mu ddwaliro ndabe embeera nga bwe nsobola okubeera nga ngitambuza. Ssebo ye yalumba ajja buzi n'asalako. Hakubye omwana waffe Strebullet yemukutte. Omulala ali mu mbeera mbi nnyo. Nenga lwaki ssebo yava gyava n'asalawo nti kati nnumbye n'afuna bakifeesi ne bakwata emmundu ne bajja ne bakuba ne batambula ne bagenda n'enkya ne bakuba ne batambula ne bagenda. Nolwekyo amasasi agakutta abaana baffe babiri ono gwe nnina wano n'omulala ali mu mbeera embi ennyo. So ye embeera eyo Mr. Update kamala okukwasaganya omwana ngenda kukomawo.